Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kigenda kuba kirungi kati olunaku olwaleero njagadde tuyige engeri gy'ofumbamu ekyennyanja tuyige engeri gy'ofumbamu engege naddala mmwe ab'ewaka abakyala engo manyi nti olubeera waka ofumbira omwami ekyennyanja ekiwooma ofumbira abaana bo ekyennyanja nga kigenda kuba kiwoomu nga kiwoomera ddala kusookera ddala bw'ogula engege oba bakugulira engege ng'eyo ekyennyanja ng'ekyo bwe bakireeta nga bakikolokose bakisazeesazeemu ddamu okikolokote bulungi nnyo ku mutwe yagenda kuba nkunnyonnyola engeri gy'olina okikolamu sooka tutunuulire ebyo birungo bye tugenda okuteekamu okusookera ddala eyo gy'olaba gy'ensongako eyo ntangawuuzi eteekeddwa ogiteekamu kutunuulire ebirungo ebyo by'olina okuteekamu obwo obutungulu nozobulaba bulungi nnyo obutegeera oyo green paper mumutegeera oyo garlic mumutegeera oyo carrot bibyo ezo nnyaanya nozobirabye bulungi nnyo ebyo olina obifuna nobisalasala bulungi nnyo ngera w'obiraba entangawuuzi katungulu green paper carrot garlic wamu n'ennyaanya obirabye bulungi nnyo kati teeka eseffuliya bulungi nnyo teekemu kaabutto nga bw'ogenda okulaba mbadde nkyakunnyonnyola nti bwe bakuleetera ekyennyanja nga bakiguze mu katale bakiyise bakikolokose nkusaabuddemu oyiseeko akambe ogiddemu okikolokoteko ebikalakampa abasinga mu bifumba biriko ebikalakampa naddala omutwe ogwo gukolokoteko bulungi nnyo ebikalakampa bisigalako kuba oliyo mu katale akolokota apapa okitegeera kati ebikalakampa bisigala nnyo awo ku matu g'ekyennyanja nozomanye kwe tuli ekyennyanja wabeera ebiviiri mundamu naye kungulu okusigalako nnyo ebikalakampa egamba omutwe ogwo gusigalako nnyo ebikalakampa ate naye ne mufumba bufumbi kati wano omwami waaba ali anaalaba nga wabireseeko kale kiba kikulaga nti tebakuyigiriza oba tiwakula tofumba kiba kikulagira ddala nti tomanyi kufumba mubirekako nnyo abasinga ebikalakampa ebyo kati kirungi nnyo mubikolokotako bulungi nnyo ekyennyanja n'okyoza bulungi n'okyoza mu matoomo bulungi nnyo ebiviri n'obyoza ne bitukula ddala nno n'okyoleza ddala emirundi egiwerako ng'ena ng'oyoza munda mu biviiri omwo ne kitukula bulungi ne kiggwamu olugamba olusayiza luna ne luggwamu kigenda kuba kirungi nnyo kakati nga bw'olabye olina okusoosamu akatungulu mu butto ng'akyamuse bulungi nnyo soosaamu akatungulu omala akatungulu ekamala okujja n'olaba nti kalinga nga kaagala okusiirira tokakkiriza kusiirira just kamyukirira ne kava mu kkala eri gye kabeerako kati bw'olaba nga kayidde akatungulu teekamu ennyaanya nga bw'olabye ennyaanya zisiike omala okuteekamu ennyaanya n'olaba nga ziyiddeyiddemukko teekamu carrot yiwamu carrot oyo naye omusiikiremu wamu n'ennyaanya bijje bulungi ng'era bw'olaba bwe tunula olabe nga bwenkola bw'otyo bw'oba okikola otambule bw'otyo okitegeera njagala nnyo mu abakyala mu ab'ewaka kusinga bino biyigiriza mmwe abafumbira abaami bammwe abafumbira abaana bammwe abafumbira abantu ab'enjawulo teekamu ako koolaba eyo eyitibwa ntangawuuzi mu nva ezo teekamu akatangawuuzi kalungi nnyo mu nva enva zonna tekaboola teekamu bulungi akatangawuuzi oyo gw'olaba oyo garlic ne garlic naye mulungi nnyo muteeka mu nva ezo ez'enjawulo naye taboola enva zonna oteeka mulungi nnyo sigala ng'osiikasiika gamba bisiika olabe nga ennyaanya zijjira ddala zibe ng'ezibulira ddala zibisiike ddala bulungi ennyaanya zibulire ddala nno okitegeera kakati tulina obunzaali obw'enjawulo wano mu Uganda naye akanzaali akali kaleekaleka akalungi keeko kawangadde ku katale nze nakula ndaba taata wange akalya ng'akaagala nnyo buli kaseera n'atugula simba mulungi nnyo si mubi alimu akakaawa katini ali n'oba olina endwadde zino baziyita alusa n'oba olina alusa teri buzibu bwonna bw'ogenda kufuna enva ezo beera ogenda zirya bulungi nnyo kuba talina nnyo buzibu kati ako kayitibwa ka asimati teekamuko ka asimati mu nva zo z'ofumba asimati oyo mulungi nnyo azitoya supu simanyi obadde okimanyi azitoya bulungi nnyo enva oyo asimati kateekemu si kabi si binzaali bino ebya kalakala just
kalungi nnyo mu kuzitooya enva. Walimu ebinzaali bingi wano mu Uganda, ekyo ndowooza mukimanyi, naye mulina okumanya bunzaali ki bwe mulina okukozesa. Ndowooza nja kumala balaga bunzaali obwo obw'enjawulo, mumanye bunzaali ki bw'oteekeddwa okukozesa. Kati oyo ayitibwa Royco. Royco ndowooza naye omumanyi, entasaanye kubula mu nva, olina okukassaamuko, nako kalungi nnyo. Kalina engeri gye kakyusaamu enva, bakayita Royco. Engeri kiri nti tulinawo emirundi ebiri wano mu Uganda, tulina Royco ow'enkoko ne tuba ne Royco ow'ennyama. Kati oteekamu ak'ennyama tewali buzibu, oteekamu katintini kati ng'ak'ebibiri ako k'oteekamu, naye kalungi nnyo, kalina engeri gye kakyusaamu enva ezo. Kugambye endaga ggwe owa bulijjo nga byogenda okussaamu togenda binoonya bunoonya, just biri mu maduuka bya bulijjo. Kati ako bakayita piraawo masala, kolaba mu kibatu kyange ako kentaddemu, ayitibwa piraawo masala ow'ensaano gy'ali. Osobola omufuna bulungi nnyo gye buli, butundibwa 10 maduuka babutunda. Kalungi nnyo okateeka mu nva. Omanyi piraawo masala oyo baddira ne basekula ebirungo eby'enjawulo ne babiteeka wamu ne bakayita piraawo masala. Kateekemu kisinzira bungi bw'enva, osobola okuteekamu ng'ak'ebibiri oba 3 kisinziro oba ak'ekikumi. Kati bw'omala n'omunnyo togwerabira, teekamu n'omunnyo bulungi nnyo. Omunnyo ogwo olina ofuba okulaba, olina okusooka n'oteekamu wano, kati wali nga zinatera okujja n'otesitingako konna oba gunoze, awo ng'onaati zinatera okujja, olina okukola ki? Okuteeramu omunnyo omutuufu ogunoze. Kijja kuba kikuyamba enva ezo okubeera nga ziwooma. Omanyi enva ziwooma munnyo, enva bwe zitanoga munnyo teziwooma. Kati tandika okuteekamu ebifi nga bw'olabye nga kibadde kijja kitambula, tandika okuteekamu ebifi by'ekyennyanja oba engege yaffe, giteekemu bulungi nnyo nga bw'ogiraba. Okendeeza omuliro, kisinziira wa w'ofumbira. Oba ofumbira ku sigiri, omuliro gubeere mutini, kozesa omuliro nga mutini naddala ng'otuuse awo. Onaakozesa omungi biba bijja kusiirira wansi ebyennyanja, okitegeera. Kozesa omuliro nga mutini gukuyambeko nga bireme kusiirira. Kati ebirungo ebyo fuba okulaba ng'obiyingizaako munda mu byennyanja. Osobola okuyingizaako mu matu, mu biviiri n'oyingizaayoko ebirungo munda. Kwegamba omwami w'omuwa omutwe ogwo ajja kukulira ekiviiri ekyabwe nga kimuwoomera. Abasinga ebiviiri mubiggyamu, naye just obyozabyoza ne bitukula n'obireka mu mutwe ogwo. Onaaba bitukudde bungi n'oteekayo akalungo ako n'okayingizayo munda, kagenda kujjirayo. Omwami ajja kirya, ajja kulya omutwe ogwo gwonna. Ekyo nkikubuulira. Kisinziira gwe engeri gy'oba oyozezzaamu ebiviiri ebyo. Kasa bitukula obulungi, omwami abeera ajja bbirya kuba biba bijja muwoomera nga mulimu ekirungo byatukudde bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Just kino kyembalaga njagadde ndage mmwe, ekyo nkibabuulira, njagadde ndage mmwe abakyala ab'ewaka. Bino byembalaga siraga nti simanyi ndaga wa wooteeri, simanyi waaki. Ndaga ggwe omukyala ggwe ofumbire omwami wo enva ennungi ezigenda omuwoomera. Kati omala okuzisiika bulungi nnyo nga bw'olabye buli kimu okitaddemu, teekamu otuzzi otw'ekigero, okitegeera. Otuzzi omanya tuli abantu 3, tuli 4, nze n'omwami wange n'abaana baffe 2. Teekamu otuzzi nga twa kigero. Ekyo nkikubuulira. Kati ezo engege z'olaba zibadde 2, emu nagiguze $1, endala 6. Okitegeera kwegamba ndowooza owulira. Kati omanya tuli bameka? Tuli 2, tuli 6. Zenva z'olina kwegati ekipimo ky'enva z'olina okugula. Nomanya nti kangula enva eziwerako tusobole okufuna kasupu nga kawoomu. Naye buli w'ogula enva entono ne basaamu amazzi amangi togenda kuwoomerwa. Bwe kityo bwe kiri. Omwami ndowooza okiwulidde. Kwegamba gula enva mu kusinziira nga we muli ewaka. Osobola okugula engege ezo ng'ezo nga za $1 n'ogula engege ezo 3 nga muli abantu 6. Omanya nti bajja kussaamu kasupu kajja kunoga bulungi nnyo. Omanya mujja kuwoomerwa. Ekyo ky'olina okumanya. Just gwe ky'olina okukola, gula engege nga ziwerako oba ogule n'oba nnyama, enva zonna gwe tunuulira muwendo gwe mulina ewaka, zenva z'olina okugula. Buli w'ogula obuva obutono nga temuli bangi, enva ezo omukyala ajja zifumba tezijja kuwooma kuba ajja kussaamu amazzi mangi. Okitegeera. Ate omufuule atamanyi kufumba, kumbe nga gw'ogula obuva obutono ate nga muli bangi. Kati n'olwekyo buli w'obeera n'enva nga zezo zimala, teekamu kasupu katono kaba kajja bawoomera. Kati ezo enva oziraba zibadde mpoomu nnyo nnyo nnyo, zibadde ziwooma bulungi nnyo.
ate nga weewuunye ntaddemu bino ebirungo bino ebyaffe ebya bulijjo nga bw'olabye Royco Asmart ebyo birungi nnyo tebirina buzibu teekamu ggwe n'oba oli mulwadde waaki buno obulwadde alusa tebayita alusa tewali buzibu ogenda kuzirya tetogenda kufuna buzibu bwonna ebyo ebirungo bye ntaddemu tebirina buzibu ntaddemu akanzaali kamu kokka kali koolabye ke bayita simba kalungi nnyo okitegeera bino ebisigadde bino ebyo biba birungo ziba nnyaanya nnyama gye bagattagatta ne bajjamu Royco oyo Asmart weebityo endowooza okitegedde bulungi nnyo ng'omukyala ali ewaka ate obwentaddemu obwo oyo green pepper oyo fubanga nnyo okulaba ng'omusaamu ng'enva zimaze okutokota n'obiba binyeebwa n'obiba nnyama busaleesale bulungi nnyo buteeremu eno mu maaso kati we butokotera awo muba mujja buwulira bulungi nnyo okusinga obuteekamu nga musiika bisiike awo mugenda buwulira bulungi nnyo ate n'obbulya mu bulye kuba bulungi nnyo mu mibiri gyaffe tutunuulidde engeri gy'olina okufumbamu ekyennyanja bingi birandibadde mbannyonnyola naye tayimu eba ewanvu ennyo tekiba kirungi bwe kityo bwe kiri nsuubira okirabye bulungi nnyo nga bwe kibadde kitambula naawe oba okola bw'otyo enva zigenda kuba kiriya zigenda kubeera mpoomu kati awo kiwedde kati awo otuuka awo teekako akaliro nga katini mpolampola zitokote mpolampola okitegeeza kasupu okola kasupu kabadde kagumu bulungi nnyo nga mbutuufu okozaamu ettooke n'owulira ng'olira ddala ekyennyanja nga kiwooma okitegeera abakyala mbasaba nnyo mufumbire abaami enva eziwooma kijja kuba kisaagala abaami balye emmere mu woteeri batuuke ewaka nga tebiwooma mbalaze tutaddemu ebirungo ebyangu ennyo ebitali bizibu okitegeera ekirungo kyesoogedde ekyo kireke kyenjogedde ky'oba ogenda nakyo okitegeera bwekityo kyenjagala mufumbe enva eziwooma abaami bagenda beebaza bagenda beewuunya bintu byangu nnyo just kumanya nti nteekemu ki ennyaanya kipimo ki kyeyo kyokka manya nti omunnyo gunoze bulungi ekyo kikulu nnyo loza ku nva paka owulira nti omunnyo gunoze enva ziwoomamu nnyo ekyo nkibabuulira bwekityo bwe kiri mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako bingi nja kuba mbateerayo bwekityo bwe kiri mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba